Alright, atuuliriza mwana wa mama mwana wa zadi atuuliriza na josuzo kwangu atuuliriza ekiriwo kiri nti essaawa eno amawulire agaliwo ga Momo 19 Daxx Kartel sigenda wanga ngena kubuuza bingi wetogerera akayimba kana akenswa kwogeddwa kundowooza Momo interview Momo aba yabadde interview akatambya kago akafulumye tugamba nti ekiriwo mu ggwanga Momo 19 Daxx Kartel bayawukanye officially Momo 19 ategezezza nti ebizibu bingi byabadde agumidde mu bufumbo okutwalira wamu mu katambi kano oba kafulumye mu ngeri ki Momo 19 akunyunyula bingi byayiseemu nga Daxx Kartel abali mu mbeera gy'abaddemu nebiki byayiseemu mu katambi kano kayogera family bufumbo nga bibadde butambula tebibadde byangu okutwalira wamu twagala kubanga tuwuliriza katambi kano tunyumyenyumyemu tuwulirize emboozi ya Momo 19 nga wayawayamu kone bwe yadde wayawayi naye akakasa nti Daxx Kartel si musajja mwangu era embeera si nyangu gy'abadde amuyisaamu okutwalira wamu katuwulize katambi kano. Nze gyendi sijja kugambayo bantu naye obulamu bwe butyo ebintu kati nga nze omuntu omu eyakuzibwa sisobola kujja mawulire neŋŋamba nti aba Daxx kino kyeyakoze oba kiri kyeyakoze oba kyeyakoze naye era omuntu watuukirokera ku makya n'ogamba nti ekintu kitadde wabaawo ensonga kitegeera wabaawo ensonga lwaki omuntu akeera ku makya n'agamba nti akitadde yes nze mbadde olino lyonna ebbanga ng'abantu banvuma boogera buli mu nayogera kyayagala n'obuyimba ne babufulumya so kwegamba nti oboddwa nnyo ebbanga ddene naye nga nsirise era nalabyeko maama wange ne mulamu wange nga bampuzija ensonga ku mawulire kitegeera naye ate kunze eyagenda obugezi ku Facebook neŋŋamba amusingo n'omuntu yazze mu kamera onfuna mukyala watuukira okugamba nti avudde bufumbo aba afunye bingi okitegeera aba agumidde bingi so naye ndaba abantu bakifudde obaki bakifudde ng'ekyamaanyi nnyo people do break up every day oluyimba olu bakola ekintu kibi nnyo nnyo kubanga ate nze bwe mba nga nasaze okugamba nti nyanike Daxx sikwa nti abantu basobola okukola ki basobola okukyagala tosobola kukozesa chance olina nti things are not working you know noteekako munno oluyimba bwerutyo doesn't make sense njagala aveeyo ambwire eggwanga bw'abanga yali andabye kamadoleka message kano kava wa musajja oba nti yali awuliddeko nti Momo ekituufu Daxx akola ki akimanyi kakati simanyi ku lwaki bo abantu abakulu ye ne manager we abantu abakulu batuuka ne bavaayo ne bafulumya oluyimba bwe lutyo mu situation eyo kubeera kutyobola kitiibwa kya muntu abantu bampita malaaya abantu banfunye kwegamba sikyalina mirembe buli wamu siyinza gamba nti neekisa omusisinkana kubanga era munaye we namufunira tebyali bwe biti abantu tusanga abantu tetubaagala tumanyi nti no bijja kutambula bulungi kuba buli muntu yenna abeera mu relationship ng'ayagala eworking out ng'ayagala abeere n'omuntu we paka but along the way bintu bigaana ne weesanga ng'ekintu kigaanye sinze nsoose omutawa omusajja omuntu teba tebitambula kubanga ebintu eba tebikutambulira nga kiiza olaba mu relationship tonto tofuna kyoyagala okitegeera ekintu okita okuvayo ne ŋŋamba nti ndisingo I don't know lwaki abantu bakifunye bulala so okugamba nti ntadde obufumbo ku social media the word is simple I'm simple period tekyekanankana n'oli yafudde okuyimba ekibuuzo kiri nti mbadde siva kunyonyi naye Daxx simbadde nkola abadde abimanyi oba abadde tabimanyi okitegeera email zonna abadde azisoma message zonna abadde gye mbadde ngenda gyatamanyi bwe ŋŋamba nti ndisingo kirina we kimensioningira nti oba bannange Daxx abadde akuba oba abadde akuma oba abadde abba enva oba abadde kirina we kimensioningirako anything ekikwatagana ku bufumbo mu bufumbo mwagala omuntu omale kumuzya mu maaso mulyoke mumanye nti bambi kale singa yatugamba
supplements ebiranga bwegambe nze nakusiwa sigenda kujja mu kamera kugamba nti ABCD oyo nagimona mwe yenoonyeza yenoonyeza bibyo omusajja simumanyi simulabangako simusisinkanangako okitegeera simumanyi kubanga kati ekyo kyenkugamba nti Daxx yataddewo kiri n'agenda nayimba abantu omunze nagaba enswa kati buli omu akuliyetinga story gyayagadde n'oli nayagala ayitooku omunfuna nakoma ogendeyo myaka gyadda nnyo ogende South Africa you know simanyi kati I don't even know Metimo yani simumanyi era omusajja oyo Metimo ye atantabudde omugamba nesoliwe simanya nefumbiramu simumanyi simulabanga nako naye anesoliwe sente kizayinza okumpa ngateeka ku nnyonyi nga alina sente kiyinza okuteeka ku nyonyi gye mbadde mbeerako every week asirina mumugamba alekerawo postinga ebifaananyi byange kyekinuma kitagenda empola nja nabbasuuwinga Momo. soko mpeni break naye kale bw'abanga Daxx alina obuzibu nange ajja abagambe nti Momo abadde mubi wano oba Momo abadde mubi wali naye nga sirina wabi wembadde era ne mugamba ng'omuntu omukulu ne mugamba nti kino kikoze kikigaanye okitegeera he messed up ebintu ebitasobola kujja bagamba nti kino bakiri era ne muwa obudde ne mugamba nti yogera abantu bagambe nti ebintu byaggwa naye kibadde kiyinvisa bubi okubanga ye buli lwajja mu camera he's covering up okitegeera we are fine naye ngekituufu asimanyi we are not you know so kwegamba abantu n'abalekaawo so I had okuvaayo ne ngamba nti nedda kati kandage ensi nti amusingo kyokka kyenawandiika weewaawo oyo ye mumwa 19 atangazza bulungi ndowooza ensonga zino ayogedde nti Daxx Kartel omusajja mwangu naye bingi bibadde agumidde nekye twebuuza lwaki bavayo mu kaseera kano ate baasooka ne bakola nnika omwaka ogwedde ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba mumwa 19 ne Daxx Kartel bakola nnika kitegeeza nti mbufumbo mbeera bafumbo tebona kuyita yadde emyezi 5 naye bbanga ttono nnyo bweriti okutwalira wamu baawukanye okitegeera mwana wa mama so embeera bwetyo bweri mumwa 19 Daxx Kartel lyano mmo kati kitegeeza kiri abaselebrity ab'enjawulo muganda wange nze naawe kiki ekitegeeza mu bulamu bw'abaselebrity buva otebuwangadde olowooza ku Momo ne Daxx Kartel ani mukyamu ani mutuufu tutwala ni tulekana tuwuliriza ni tulekana gwayina okuba nga otuwulira decision gwayina okuba nga osalirawo notuwulira nti ono ye mutuufu ono ye mukyamu naye nga tonasala gwa kalenzi nga tonasala gwa kawala bwebityo bitambudde mwana wa mama mwana wa dadi mbere bulungi omwerabaza divoshmatovu lwa katonda n'ensi yange mbagalira ddala